Ekitongole kya poliisi kiyungudde abakugu okugenda mu maaso n'okunoonyereza ku bulumbaganyi obukolebwa ku bitongole ebikuumaddembe mu ggwanga. Kinajjukirwa nti Ssabbiiti ewedde waliwo obulumbaganyi obwakoleddwa ku nkambi y'abannamagye Jinja eya Gaddafi, ng'eno waliwo omukuumi eyalugulamu obulamu nga n'emmundu zaatwalibwa. Obulumbaganyi buno okukolebwa waliwo akayitambale nga waliwo obukoleddwa ku poliisi ez'enjawulo omuli ey'e Busiika, Kyanja n'endala. Buli bulumbaganyi obukolebwa abalumbaganyi bavaawo n'emmundu. Mu kwogera ne bannamawulire enkya ya leero ku kiro kya poliisi Nagulu, omuwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga ategeezezza ng'okunoonyereza bwe kwatandise dda okusobola okuzuula emmundu ezibbiddwa ssaako n'ebigendererwa by'abalumbaganyi. Ekirungi e Busiika kiri nti waliwo abagambibwa okuba nti baali balina akakwate, abagambibwa okuba nti baali mu mupango ogwasikiriza abaakola obulumbaganyi ku Busiika abaakwatibwa. Bano abagezaako okuwandagaza amasasi nga bali ku booda ku police post y'e Kensington. Ekitongole ekya ICT mu police kikyekebejja CCTV footages balyoke batwale pooti enzijuvu. Then ekyejjinja ku Amber Court wakyaliwo abasibe babiri. Ono era ayogedde ne ku bbanga eryetaagisa okufulumya alipoota ku bulumbaganyi buno, wabula alaze nga bwe bakola ekisoboka okulaba nga bagwa mu bufu bw'abalumbaganyi. Abakugu bano baatusabye nti baweebwe akadde bakole okunoonyereza kwabwe, baveeyo ne alipoota nzijuvu eraga baani abali emabega w'obulumbaganyi buno. Kubanga tetusobola kuvaayo ne tulaga nti kikolwa kya butujju oba kikolwa kya bantu abalina ennyiike eri gavumenti oba kya bazigu oba kya bantu bwe bati. Kinajjukirwa nti okuva poliisi y'e Busiika lwe yalumbibwa, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yalagira poliisi ezitali zimu okugattibwa awamu, era okusinza kw'Enanga alaze nti okuva lwe baagatta poliisi zino ebyokwerinda tebyeraliikiriza. Tunnaba kufuna bulumbaganyi bukoleddwa ku poliisi, okunyaga okw'emmundu ku poliisi, era ekikolwa kino eky'obutiitiizi ekyasembayo ku Kensington tebaatuuka ku poliisi, baakikolera mu kkubo. Ndowooza nga nabo balaba nti waliwo amaanyi oba deployment ey'amaanyi ebeera ku kweyo parish oba ku ggombolola eyo. Naye nga kye tukola mu kiseera kino kyekyokuba nti twagenda ne tufuna patrol routes mu bifo bino byonna omwali police posts ezimu ez'amaanyiigibwa, tusobole okusigala nga tulawuna emisana n'ekiro ebitundu ebyo. Mu buufuwe bumu n'akulira amakomera mu ggwanga Johnson Byabasajja afulumizza ebiragiro eri baakulembera ku nsonga z'okwetangira obulumbaganyi nga buno. Obukuumi bulina okuba nti bwongerwamu kwabo abava mu kkooti, abava mu ddwaliro, abagenda n'abava mu ddwaliro n'abo abava okukola emirimu egy'enjawulo. Era omukulu abakuutira nti OC si kya buvunaanyizibwa kuba nti osindika omusirikale omu. W'oba osindise sindikayo omusirikale asukamu omu, aleke kuba nti ali omu kubanga oba omutadde mu kiseera ekizibu. N'ekirala nti ekiro kakibe kiro kebe emisana tulina okuba nga tulawuna barakisi zaffe n'ebitundu ebyetoolodde. Okuva obulumbaganyi lwe baatandika okukolebwa ku bitongole ebikuumaddembe, poliisi eraga nti emmundu 6 ze bali mu kunoonya nga ziri mu bantu abamenyi b'amateeka. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.